Abadde omukulembeze eggwanga erya South Korea, President Yoon Suk Yeol, kkooti ya ssemateeka ekoonyeemu sitampu nti paalamenti kye yakola ali egoberera mateeka. Mu bbanga ettono lye tukubye amabega, mu Desemba wa 2024 ng'omwaka guggwaako, President Yoon Suk Yeol yalangirira mu martial law oba osobola okukiyita akaseera ak'akazigizigi olwo asobole okukulembera eggwanga nga tewali amukwata ku mukono. Ekyatuusa President Yoon Suk Yeol kulangirira akaseera ak'akazigizigi oba osobola okukiyita martial law kyava ku kuba nti teyalina muwendo gw'assalira mu paalamenti era ng'ono embalirira y'eggwanga yamulema okuyisa ng'ab'oludda oluvuganya bamusinga obungi ate nga tekisobola kuyitawo. Musajja mukulu ono yagenda mu maaso n'okuba ng'alangirira ekiragiro kino n'alyoka atwala eggwanga mu kaseera ak'akazigizigi naye nga tagoberedde yadde etteeka eriteekawo mu martial law. Bw'osoma obulungi ssemateeka w'eggwanga erya South Korea annyonnyola bulungi embeera mw'osobola okuyita okulangirira mu martial law oba kiyita akaseera ak'akazigizigi naye ng'ekikolwa President Yoon Suk Yeol kye yakola kyali kimenya ssemateeka. Akawaayiro 47 n'akawaayiro 48 bunnyonnyola bulungi engeri gy'osobola okulangirira mu kino era nga bugamba embeera eno esobola okuteekebwa mu nkola singa eggwanga erya South Korea liba lirumbiddwa oba nga waliwo obutabanguko n'ebintu ebifaananako ebyo mu ggwanga erya South Korea. Wabula okusinziira ku nkola ey'eggwanga erya South Korea, omukulembeze abadde mu kifo singa abaggiddwamu obwesige, emisango ne gitwalibwa mu kkooti ya ssemateeka. Etteeka ligamba waba walina okutegekebwawo okulonda okujjuza ekifo kino mu nnaku ezitasoba 6 zokka. Nga kino kitegeeza South Korea eyolekedde okuddayo okukkirira mu bubookisi ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogw'omukaaga omwaka gwe tulumu gwennyini nga balonda pulezidenti omulala. Oluvannyuma lw'okugobwa kwa President Yoon Suk Yeol eyali ssaabaminisita w'eggwanga yalondebwa okubeera acting president ng'ono si mulala ye Han Duck-soo era abadde akulembera eggwanga lino okuva mukama we bamuggyamu obwesige. Wabula naye baagenda mu maaso n'okuba nga bamuggyamu obwesige wadde nga kkooti ya ssemateeka yasala n'eraga nti kino tekyakolebwa mu mutima mulungi. Ono ekyamuggisaamu obwesige ekkooti eya ssemateeka etuulako abalamuzi 8 ebifo ebimu byali bikalu nga baagala abijjuzi. Paalamenti we yamugamba okukikola ate nga abasingamu baaludde oluvuganya gavumenti yagenda mu maaso n'okuba nga yekkiriranya naye ne bagenda mu maaso okuba nga bamuggyamu obwesige. Wabula ekijja okwewuunyisa President Yoon Suk Yeol eyaggyibwamu obwesige kkooti ya ssemateeka n'ekikakasa jjo ku Lwokutaano nga tannajja kufuuka pulezidenti w'eggwanga erya South Korea yali muwaabi wa gavumenti era nga mukwasisi wa mpisa muyonjo nnyo. Akoze ebintu bingi nnyo ebiraga omukululo gwe mu by'amateeka era ng'ajja kujjukirwa ng'omuwaabi wa gavumenti eyakolera eggwanga erya South Korea olw'okuba nti yakomyawo enfuga egoberera amateeka eyali eddiridde ennyo. Wabula bannansi b'eggwanga erya South Korea ne we buli kati bakyebuuza ekyatemba musajja mukulu President Yoon Suk Yeol ekyamuleetera okulaba ng'ate amenya ssemateeka. Bwe yali ng'akyali ssaabawaabi wa gavumenti yagenda mu maaso n'okuba ng'akunya abantu bangi wabula ate ye omusango gwe yazizza gwa nnaggumula n'okusinga gye yavunaana banne. President Yoon Suk Yeol ng'akyali ssaabawaabi wa gavumenti ya South Korea ajja kujjukira olw'okunoonyereza kwe yakola mu mwaka ogwa 2013 we yanoonyereza ku kitongole ekikese ky'eggwanga erya South Korea wabula eyali mukama we mu kiseera ekyo yagenda mu maaso n'okuba ng'amulemesa n'amuwa ekiragiro nti emisango egyo agyesonyiwe wadde nga Yoon Suk Yeol kino teyakiwulira. Yagenda mu maaso n'okuba ng'akola okunoonyereza okukwe era kino kyamutwaza ne mu kakiiko k'empisa baatuuka n'okusooka ne bamumuzamukko ku mirimu nga bamutwala okuba nga tawadde kitiibwa kiragiro kya mukama we. Wadde nga yagenda mu maaso n'okuba ng'ayimirizibwa endowooza z'abantu ku musajja ono zaagenda mu maaso n'okuba nga ziyitiŋŋana nga bangi bagamba ayimiriddewo ku lw'omuntu wa bulijjo era ng'asaanye akomezebwewo okunoonyereza ku buli bw'enguzi obwali bufumbekedde ebitongole eby'enjawulo.
Oluvannyuma Yoon Suk Yeol yagenda maaso n'okuba ng'akomezebwawo mu ofiisi era n'aweebwa obuvunaanyizibwa obupya obw'okulaba ng'agenda maaso n'okukola emirimu gye. Mu bumu ku buvunaanyizibwa bwe yaweebwa nga yaakakomawo, yaweebwa okunoonyereza kwe yali omukulembeze w'eggwanga lya South Korea ebiseera ebyo, omukyala Park Geun-hye, gwe yalumiriza okukolagana ne ssenkulu wa kampani eya Samsung wamu ne kampani endala nnyingi ng'ate tekikkirizibwa mu mateeka. Omukyala Park Geun-hye eyali omukulembeze w'eggwanga erya South Korea baamuvunaana okukkiriza ebirabo okuva mu banywanyi be, abamu nga bamuwa n'engoye ez'okwambala, ekintu ekyali kikkakkanya ennyo ekitiibwa kya pulezidenti nga kirabika ng'ekimugulirirwa. Mu bamu ku baali mu musango guno ye yali Ssaabawaabi wa gavumenti Yoon Suk Yeol, era nga yawoza omusango okuva mu mwaka ogwa 2017 paka mu mwaka ogwa 2018 gye byaggweera nga President Park Geun-hye asibiddwa emyaka 22. Wabula wadde nga teyagimalaako, pulezidenti eyadda mu buyinza yamuwa kye bayita presidential pardon n'asobola okuba ng'ekibonereza akikomyawo. Musajja mukulu Yoon Suk Yeol olwavaawo yavaayo ng'ettutumu n'amaanyi gamuwala era bwe yeesimba ku bwa pulezidenti. Abamu ku baali bamuvuganya ab'amaanyi okwali Ssaabaminisita Han Duck-soo n'abalala abaali abawerako yabakuba akalulu kyabugazi kubanga obuwagizi yabulina mu bannansi b'eggwanga erya South Korea. Wabula nga wadde kkooti ya ssemateeka ekinogaanya nti okugoba Pulezidenti Yoon Suk Yeol kyali mu mateeka, naye ebyo tebigenda kukomaawo era amaka g'obwa pulezidenti yagavuddemu ku lunaku olwokutaano okunoonyereza kugenda mu maaso okuvunaanibwa emisango emirala, mugimu ku egyo omuli okwagala okuwamba gavumenti ye okulya mu nsi ye olukwe n'emisango egiringa egyo. Mu ggwanga erya South Korea okola ekintu ekirala kyonna naye nga tomenye mateeka. Abasinga beebuuza amawanga nga South Korea, United States of America gakikola gatya okuba nga gakulaakulanye n'ekintu kitono nnyo kubanga bo bateeka ekitiibwa mu ssemateeka waabwe. Tetujja kusukkawo wano, wabula tujjukira abakulu abakulembera gavumenti eno ti nga bwe beegomba ebintu ebirala beegombeko n'enkola eziri mu mawanga amalala.